babadde n'ebyuma ekyuma kye bankubye ku mutwe. Ako katambi ka mwana muwala eyavudde mu bulamu obw'ensi eno wabula ka mwezi gwa Aprili omwaka 2022 bwe yali anyumya butereevu biki ebyo ebyali bibaddewo era ebyali bimutuusiddwako abatamanya ngamba. Bankuba nga balina bye banjiira ne bankuba, omulala yankuba omugere ku matu era okutu kwafuna damage, n'aninya na wano era eggumba lyafuna damage era ne bankuba ne bampisa bubi ne bankolako n'ebirala. They raped me. Alexandria Marinos omukyala abadde omukyalo w'enjawulo. Alexandros Marinos okuva wali mu kibiina ki National Unity Platform obulamu bwakomekkerezeddwa era wetwogerera ali mu kubanga ateekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Amawulire g'okufa kwe gaalangiriddwa omukulu atwala ekibiina ki National Unity Platform, His Excellency Bobi Wine. It is with deep sorrow and heavy hearts that we announce the untimely passing of our dear comrade and friend Marinos Alexandros. Marinos was abducted on 30th March 2022 in Mbuya, subjected to incredible torture and raped by regime thugs at CMI Mbuya. How crime? What is it? Playing Bobi Wine's music on loudspeakers. His Excellency Bobi Wine agamba nti omukyalo ono Marinos Alexandros eyavudde mu bulamu obw'ensi eno yali yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 March omwaka 2022 wabula oluvannyuma nti bamutwala ku CMI awo agasajja agakyala kimpadde ne gamukolako ebikolwa ebyali ebyensonyi ate era mukadde ke kamu n'okubeera nti ayisibwa mu kutulugunyizibwa okukyasinza okubeera okuzibwa ennyo. Mukadde ke kamu Bobi Wine agamba nti ensonga eyakwatisa ono n'okumutuusa mu mbeera mwe baamutuusa lwa nsonga yakubanga omuziki gwa Bobi Wine ku bizindaalo nga gukubira waggulu. When she came out and exposed the thugs, she started receiving calls threatening to kill her. Her house was raided in the night by rogues, but she was not there at night, having slept at a friend's home. Nti we yavaayo n'akola interview ng'ezimu ku gy'olabye wali baatandika okumukubiranga amasimu n'okumutiisatiisa era nga n'olunaku olumu baamulumbagana mu maka ge wabula tebaamusangayo olw'ensonga yali asuze wa mukwano gwe. This prompted her to seek refuge in Nairobi, Kenya. Even in Kenya, regime thugs attempted to abduct her, forcing her to leave Nairobi and go to the UNHCR camp where she could have some security. Omukyalo ono yaddukira mu bitundu oba mu nsi ye Kenya e Nairobi wabula era nayo abasajja be bamu baamulumbaganayo era bagezaako okuba nti bamubuzaawo era yadduka n'agenda ku kitebe kya UNHCR okubeera nti yeekukuma. Out of the abduction and torture ordeal, Marinos contracted several diseases including HIV/AIDS. Tuwakati mu kumutulugunya n'ebikolwa eby'ensonyi ebyamutuusibwako mwe yafunira n'akawuka akaleeta mukenenya. Last year, she became very sick and started getting treatment while we supported her. Because of the loneliness and other conditions in the refugee camp, she returned to Uganda a few weeks back in order to get better treatment in the presence of her family. Omukyalo ono yatandika okuba nti alwala omwaka oguwedde era n'atandika okufuna obujjanjabi nga na NUP bamuyambako wano na wali. Wabula oluvannyuma lw'okubeera nti Kenya gye yali yawulira nga alekeddwawo n'okubeera nti ali yekka n'embeera gye yalimu wali mu camp, yasalawo komawo ajjanjabirwe ate wali famire ye. It is most unfortunate that we've lost her. Marinos joined hundreds of other victims of the Museveni regime of blood and terror. Fight on, comrade. The struggle for freedom and democracy in Uganda is poorer without you, but the evil regime will never have the last laugh. Agamba nti omusaayi gwe gwegasse ku bangi gavumenti eno beesobodde okuba nti ejjawo mu mbeera ey'obukambwe n'obukaawu.
wabula n'agamba nti tajja kuwumula Alexandra Marinos mu buufo bwe. So osobola okubeera nti olengera His Excellency Bobi Wine abadde yakyalako w'omukyalo oyo mu ddwaliro gye buvuddeko, wabula nga embeera yali eyongera kubijja bubizi. Osobola okuba nti omulaba omukyalo yalina omubiri ogweyagaza omunene nnyo, yali very healthy, ng'omubiri gulabikira ddala nti guli healthy, abadde atuuse nga embeera mwali yennyamiza, ngera omulabira ddala nti tali bulungi. Olw'obulumi bw'abadde ng'ayitamu nga buli kaseera abeera mu maziga, era olaba Bobi Wine we yamukyalirako yatulika n'akaaba wamu ne maama. Ennaku famire yo mwagiresse badde nzibu nnyo. Bobi Wine yagezaako okumugumya nga bambi embeera y'obulamu mwali ebadde buli lukya eyongera kunafuyira ddala, obulamu nga bwongera kunafuwa buli lunaku olubadde luyitawo. Olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 18 ab'ekibiina ki National Unity Platform bapeyinze their last respect eri omukyalo ono we bamuleese ku kitebe wennyini, era ne bateekawo ekitambiro ekya mmisa okubeera nti bamusabira n'okumusiibula. Ng'ebifaananyi ebimu osobola okubiraba awo His Excellency Bobi Wine yabadde aganzika ekimuli ku kesi y'omukyalo ono. Osobola okulabira ddala maama w'omugenzi ennaku gye yabaddemu obulumi, amaziga n'emiranga. Mukadde ke kamu bamuweredde ddala ekitiibwa nga foot soldier era ng'omuntu abaddemu na NUP owaddala. Osobola okulaba abakyala abo babadde bayimiridde wabadde kesi nga bongera okumuweera ddala respect n'ekyo kyennyini kyabadde akkiririzaamu. In fact n'ekifaananyi kye baatadde ku keesi ye yabadde kyekifaananyi kye yateekinga nga ayambadde akakoofiira ako aka people power era ka red beret ako aka representinga people power movement, at the same time ne National Unity Platform ng'ekibiina eky'ebyobufuzi. Mukwano gwange His Excellency Bobi Wine era mukadde ke kamu alina obubaka bwe yaweereza nga bw'osobola okuba nti olaba awo. Bamukwata ne bamutwala mu CMI ne bamurepinga era ne bamusiga siriimu. Naye olw'okumunoonyanga n'okumulondoola yalina okudduka mu ggwanga. Ate bwe yantuuka e Nairobi, kubanga ne Nairobi nabo baayalayo kati bakikola ng'ensi yaabwe. Mwala bwe bawamba Dr. Besigye, kati baba bawamba Dr. Besigye kati ate Marinos. Era alina okudduka n'agenda mu kampu y'abanoonyi b'obubudamu. Ekyo yalwalira ennyo era gye twamugye okujjogezaako mujjanjabe ky'ennaku byasobodde kuwona. Rest in peace Alexandros Marinos. Loza kampuni yakamu ku butambi omukyalo ono bambi we yali nga akyali mulamu era ng'enkuyege zikyamukubira enduulu. Nadduka mu nsi yange lwakutiisibwa okungi gavumenti kwe yali entaddeko. Abasirise bwe mwagala naye nze sijja sirika, nja kulwanirira ddembe lyange n'amazima ate njagala bwenkanya. Kinnuma okulaba kati sisobola kwogera n'abaana bange, kinnuma okuba nga sikyasobola kwogera n'abaganda bange oba nakwogera n'omuzadde wange. Naye olw'amazima ate nze natulugunyizibwa ate nze yadduka mu ggwanga lyange. Ekyo kye kiragira ddala tetulina bwenkanya mu nsi yaffe. Olw'ensi yange nja kusigala nga nwanira amazima ate nina ofuna obwenkanya. That is Alexandros Marinos ng'awera ne Sekuwera yenna era ng'agamba waakulwana paka ku ddakiika esemba era yasigadde ayimiridde ku ekyo kyabadde akkiririzaamu. Mukadde ke kamu His Excellency Bobi Wine kyamukubye wala nnyo nnyini ddala. Kinkoze bubi nti mbadde nnyina okwogera lwaleero ate ng'era nnyina okumanyibwako kyenjogera naye nga mazima matuufu. This is one of my hardest times. Bino ebiseera bisinga okunkalubiriza ng'olina
Katonda mu maaso ga maama wa Marinos ne baganda be olina okutunuulira omulambo gwa mukwano gwo gwa comrade wo olina okujja maaso g'abantu obawe essuubi bazeemu amaanyi naye nga gwabazaamu amaanyi naawe owulira okutuse naye nga tolina okutaba. Mukama atusaasire abeere naffe. Kabadde kaseera kazibu nnyo. His Excellency Bobi Wine buli kadde obwedda waayogerako eri abantu ng'olabira ddala nti amenyese era ng'ayisiddwa bubi nnyo olw'okufa kwa mwana muwala Alexandros Marinos. Nga esinga okuvoola esinga okuluma. Mukama kusonyiwa byonna ebyakusobako naffe atugumye atuyambe atugumire ku mulamwa atujjukize nga okwowayoko n'okwa bonna abayasiini balwita n'abalala tunakujjukira ng'olubeera mumulamirembe Marinos. Thank you very much. Olutalo ngaluwedde tuliyambale. That was it. His Excellency Bobi Wine ng'asabira omubiri gw'omugenzi Alexandros Marinos eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. Rest in peace Alexandros Marinos. Kale awo nga tuvuddewo olunaku olw'eggulo still lunaku lwe lumu bannaffe ab'ekibiina ki National Unity Platform basazeewo okuba nti nabo beegatta ku bantu abawerera ddala kati ebibiri abavuddeyo okubeera nti banona empapula ez'okwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga lino Uganda. Twagenze okutuuka olunaku olw'ejjo ng'abantu bawera bibiri bweddu abakalaga interest nti oba baagala kwesimbawo ku bwa president. So n'ekibiina ki National Unity Platform kyabukeereza nkokola era ne batuuka wali ku kitebe ekya the Electoral Commission. Osobola okuba ng'olengera abakulembeze ab'enjawulo Mukulu Katana, David Lewis Rubongoya, Mama Lina Zedriga naye yabaddewo bulungi nnyo nnyini ddala, Joel Senyonyi ng'abakulembeddemu. Osobola okulengera awo Mukulu Muwanga Nkunyingi Muwada Nkunyingi oyo nno nga MP wa side eyo Bobi Wine ekitundu ekyo kye yakulemberako. Bonna basobodde okuba nti bajja okunona empapula z'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Bobi Wine ez'okulaga interest nti ayagala kwesimbawo ku kifo ky'obwa president omwaka 2026. Mukimaddi form empapula za presidential candidate wamwe tutuno tuze olunaku olwaleero. Twagala okwebaza bannaffe aba Electoral Commission batwaniriza bulungi empapula ne bazituwa, era tubasaba nti mu kalulu ke tugendamu nga diifuli bw'abeera babeere badiifuli abatalina ludda lwe bagwako. Diifuli bw'olaba ng'omuzannyo omu bamutemye ekkuuli oba bamutakulinza obubi ng'ofuuwa firimbi ng'ogamba nedda gwe kyokoze kikyamu. So yes, tumanyi nti aba Electoral Commission abakakiiko si be baduumira amagye naki, naye bw'olaba ab'amagye n'abalala security nga bakola effujjo ku bantu b'obuvunaanyizibwako, fuuwa firimbi ogambe nti nedda kino kikyamu, kino nedda kikkirizibwa. Kitusuubira mu bannaffe aba Electoral Commission, katusuubire kye kijja okubeerawo. Akalulu tekabeera ka lunaku olwo lwennyini lwe tukasuula. Ebeera process, era n'eno eri part of process eyo. Katusuubire nti bannaffe bamukwata mundu ab'amagye jaati n'abalala okusookera ddala tebaasumbwa abantu baffe abagenda okujja eyo okunoonya emikono bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ate ne campaigns bwe zinaaba zitandise katusuubire tebaagezeeko kutulemesa nga bwe twabiraba mu kalulu akawedde. Abantu battibwa, bangi ne basibibwa, bangi ne bafuna ebisago. Katusuubire nti mujja kuleka bannayuganda basalewo, kubanga bannaffe bali mwe mugezaako okulwanako bagamba nti b'amaanyi mu bantu. Kale abantu basalewo ani ow'amaanyi. Katusuubire tewajja kubeerawo fujjo likolebwa, akalulu kabeere ka mirembe, bannayuganda basalewo ani gwe baagala abakiikirira abakulembere. N'ekirala tusaba bannayuganda twetabe mu nteekateeka zino. Tubasaba mutuwe emikono
nina akaseera ku kulonda kalubo katuuka bane muveeyo mulonde tuveeyo tulonde bw'osigala ewaka n'ogamba nti yanze tibinkwata kuba akalulu kange tekalina mugaso munnange oba tolonze oba olonze mu ngeri emu oba endala abalala bakulondera tusaba bannayuganda yonna gye tuli tuveeyo tulonde tutabe mu process eno ffe nga bwe tugamba nti kanoonye kalonde kakuume kabanje tojja kabanja nga tewakalonda so tusaba ffenna tuveeyo twetabe mu nteekateeka zino Enyonyi for you ng'akunnyonnyola oluvannyuma lw'okuba nti afuna empapula ez'obwa president oba ez'okwesimbawo oba ez'okulaga interest mu kwesimbawo ku bwa president okuva ku kitebe wali ki the Electoral Commission. Mukadde ke kamu David Lewis Rubongoya naye yalulangiridde nti kati protest vote tusimbudde. Olwaleero tuli basanyufu nti newankubadde ffe nga NUP bwe mukimanyi tuli mu kukungubaga olwamu naffe Marinos bwe tugenda kuba tusabira akawungezi ka leero naye era tuli basanyufu nti protest vote tugitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino zetugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Signatures zino ze basabye ffe nga NUP tusobola n'okufuna emirundi nga 1000 kubanga buli omu abadde yeesunga abaagala tubaleetere forms zino era tujja balaga abamu tugenda zireeta mu lwatu ng'ensi eraba awalala tugenda kukozesa Robert of style okulaba nga forms zino zibatuukako kubanga tumanyi zonna singa tuzireeta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli bwe baraidinga oba ne bwe balumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukungaanyiza ne batwala ssente engoye ze baasangayo za NUP n'ebirala byonna era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba signatures z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu bw'olaba signature forms zino nga zikutuukako signinga as long as olabawo erinnya waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform. So tusimbudde protest vote etandikira wano oba akalulu k'okwekalakaasa nga bwe tuze tubagamba si kati nyumo wabula twagala kukyusa ensi yaffe tusobole okuleetawo Uganda empya kati gwe mulamwa gwe tuliko gwe tugenda nako okulonda okwa bonna. Webale nnyo. That is the Secretary General ow'ekibiina ki National Unity Platform omukulu David Lewis Rubongoya ngagamba nti kati protest vote tusimbudde wabula wakati nga David Lewis Rubongoya agamba nti protest vote tusimbudde n'omukyala amanyiddwa nga Winfred Nakandi ow'ekibiina ki National Unity Platform naye yasimbudde wabula this time nga mukambwe muko oba si musanyufu kubigenda maaso. Oluvannyuma lwa meeting eyaliwo we baayita Shamim Malende wamu ne Zahara Luyirika omukyalo ono ye teyayitibwa wabula avuddeyo n'alaga obutali bumativu ku byonna ebyaliwo mu meeting eyo ya Shamim Malende ne Zahara Luyirika ate nga n'omukyalo ono Winfred Nakandi naye ayagala kaadi ku kifo kye kimu Zahara Luyirika gy'ayagala ne Shamim Malende. Abawagizi bange bambuuzizza leero bankubidde amasimu mayitirivu nga bambuuza nti Honorable Nakandi akaluka e Kampala wakavaamu nga tetukulabye ku kitebe nga bangamba Honorable nga tobaddeeyo. Bannanga abawagizi bange njala kubategeeza nti enjogerezeganya zonna ezigenda mu maaso wakati w'abakyala ababiri abeesimbyewo abamu ku ffe abeesimbyewo nga zigenda mu maaso nga zikolebwa abakulembeze ku kitebe sizimanyiiko. Nze nga Nakandi sizimanyiiko ate era sinaba kuyitibwako mu meeting n'emu bwetyo. Waliwo bazze balaba ebifaananyi eby'abakyala bano Honorable Malende ne Honorable Zahara nga balinga batabaganyizibwa balinga be boogera nabo abakulembeze baffe. Bannange bwe muba mutandabye kitegeeza siyitiddwa. Twagala kutegeera ffe nga bannakibiina ate era ffe nga abamu ku beesimbyewo nti ekibiina kigoberera nkola ki okubeera nga kiyita ku bakandidate abamu ate abalala ne balekebwa emabega. Abawagizi bange balina ekibuuzo. Ebigambo ebyogeddwa Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi olwaleero nti bano ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende singa banaabanga balemeddwa okwetereeza ekibiina kijja kubasuula ebbali kiyite nomination empya.
mu practice zonna ze tulabyeko nga zikolebwa obukiiko bw'ebyokulonda okuva kakiiko ak'eggwanga lyonna n'obukiiko bwa institution ez'enjawulo ze tulabyeko. Singa candidate abeera disqualified, singa oyo omuntu yeesimbyewo baba bamuggyemu mu lwokaano olw'ensonga ezitali zimu ng'okubeera ng'amenya etteeka oba ng'alina ebyetaago by'atatuukiriza, tebayita nomination empya okuggyako nga tewali mulala abadde yeesimbyewo. Okategedde ebigambo bya mukyala Winfred Nakandi mukadde ke kamu yeeraliikiridde nnyo ku bigambo bya Deputy President omukulu Muwanga Kivumbi bye yayogedde George Juzi nga atabaganya Zaala Luyirika ne Shamim Malende we yabadde omukambwe ddala. Omukyala ono ebigambo bino we yabiwulidde ng'omu ku baagala kadi y'obubaka bw'omukyalo bwa Kampala ye byamutiisizaamuko here and there. Nti singa ba presidential candidate kubaako alina retake, tetukirabangako nti ate ono bamuggyeko olw'okuba alina retake ne bayita nomination empya kubanga babeera babeesimbyewo era abo ababaddewo be baconsideringa. N'olwekyo ebigambo bya Deputy President Honorable Muwanga Kivumbi bimpadde okweraliikirira nze ng'eyeesimbyewo oba oliawo ne bannanga abalala besitayinza kwogerera akaseera kano. Tubuuza empapula ze twaleeta ku kitebe, ze bwe naleeta empapula akakiiko k'ebyokulonda kazireceiving ne kanziriza kopi yange era ne kalaga nti kanominatinze ku kifo kya Omane MP owa district ya Kampala. Kati ebigambo bya Deputy President biraga nti nno ffe empapula zaffe ekibiina tekyazifuna oba kyazisuula muguluka. Twagala kufuna kuddibwamu ku nsonga eyo oba oliawo tulemate kumala budde bwaffe nga tunoonya akalulu n'aboogizi baffe okumala obudde bwabwe nga batambula batuwerekerako batunoonyeza akalulu ate ng'ekibiina tekijja consideringa kusaba kwaffe. Era aboogizi bange baagala okumanya oba bino bye tugendamu bya vetting birina amakulu gonna bw'abanga Deputy President w'ekibiina atuuka okugamba nti ku bano abakyala ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende ekibiina kwe kigenda okulonda flag bearer. Vetting erina amakulu gye tugendamu oba terina. Twagala kutegeezebwa akalulu n'empapula ze twawaayo mu kalulu mwe tuli oba tetulimu kubanga nze sina byenziramu bawagizi bange naye ate nga zino ansa bazeetaaga. Bigambo bya mukyala Winfred Nakandi agamba nti akamyufu ka NUP oba vetting atandise okubanga agikubamu ebituli kubanga omu ku bakulu ab'ekibiina ye yavuddeyo dda n'alaga nti balina ababiri be bagenda olondako ate nga naye mukazi wattu abaddewo era nga yateekamu dda empapula ze ekibiina kimanyi bulungi nti waali. Kati batandika batya okwagala okulaga nti bagenda kulonda ku bali ababiri ate nga naye mwali mu lwokaano. Kitegeeza nti akamyufu ka NUP amakulu gaba tewali okusinziira ku mukyalo ono agamba unless nga bamuwadde ansa ku bibuuzo byonna byalina. Kale nga tuvuddewo awo omwana omuwala amanyiddwa nga Pretty Nicole waliwo akatambi akatandise okuba nti katambula nga ali ku Baba TV oba Baba Terefina obusoga Blaire. Akatambi ako mwana mwala onamanyiddwa nga Pretty Nicole yabadde apresentinga banga akolanga presenter ku TV ne ya Baba TV wabula a lot of controversy evuddeyo okusinziira katambi kano na byonna era nga embeera yayongedde okubanga etabuka here and there. So katusoka tuwulize mwana mulenzi amanyiddwa nga Douglas Lwanga here. All right, so I think yesterday, ex-friend by the name of Kiria UG did put up a post
And it was pretty much saying Pretty Nicole, a senior 2 dropout, has already secured a job on TV as a presenter, but there is someone still at university struggling to secure a degree in journalism. Now, the debate that's out there is how can a TV station hire, Pretty Nicole, who clearly may not have done journalism. And the sad reality, that's why I put up that tweet, the sad reality is this age where we're living in, it's beyond what you did at your university, your degree, your transcript. Yes, it's beautiful that you're actually pursuing a bachelor's in journalism, but what the media owners, King Kalisa here, Next Media, Innocent Nahawa at Galaxy, the people at Nation Media, all these guys who are within the media space, they are looking to employ people who are able to do, not what you have as a transcript, or qualification. So it is qualification and skills on the side. But also there's a new shift, yeah? The new media owners are looking at how many eyeballs are you able to bring to them. For example, if there is a graduate of Masscom on the other side, and you have Pretty Nicole on this other side, Pretty Nicole who may be having some, thousands of followers, on her social media, because of what she did, that story, which we may not go into. So the TV is looking for eyeballs because there is a huge competition out there on, so that is Douglas Rwanga nga akunyonyola nti mukwano gwange TV wetuuse tebikyali ku transcript yo gye wafuna ya mass communication oba empapula ze wafuna mu kusoma amawulire wabula kiri ku bantu bameka abasobola okubeera nti bali glued onto that TV set bobanga otuuso presentinga ne following gyolina nti abakulu b'amativi kati bye banoonya so si kipapula kyekyo kyozze nakyo wabula Bebe Cool naye yavuddeyo n'akomentinga ku nsonga y'emu newankubadde agamba nti Pretty Nicole oyo yamunyiriza ddala ne sekunyiiza yenna. Nabadde njogera naawe ku example gye wabadde ombuuza omwana ono omuwala yafunye omulimu ku BBS ku TV ki Baba TV omwana omuwala wamukomentinzeeko Nicole era nalabye abantu nga balumba decision ya Baba gw'omukubbo neŋŋamba naye Abannayuganda ku nsi twagala ki twagala abantu baffe nga bali bulungi oba twagala abantu baffe nga bali bubi kubanga Pretty Nicole yasinga kunyiiza nze mu bantu bonna naye mu kunyiiga nembuuza naye kiva ku ki bwavu kiva ku ki butategeera naye kaakati bw'aba owa BBS amulabi wa Baba amulabi n'agamba naye ono nze kamuwa omulimu aba asolvinze ekizibu kyaki eky'obwavu kubanga obwavu bwe businga okuleetera abantu ku Nicole omunnayuganda. This is the biggest picture. Pretty Nicole munnayuganda mwana muto akanyonyi kakayi newankubadde nti Bebe Cool akinyonnyola bulungi nti Pretty Nicole ono yamunyiizanga wabula ekyokuwa Pretty Nicole omulimu ku Baba TV Bebe Cool agamba nti ye ayimirira naye ebitundu 10 ku kinne waakyo era ng'agamba nti bingi ebigenda okukyuka ku mwana omuto ono oba mwana muwala ono amanyiddwa nga Pretty Nicole. Nti guno omulimu yasayininze endagaano alina okutandika okukola okuva ku 2 ku makya paka 11. Mu ndagaano eyo mubeeramu bambala batya mu ndagaano eyo mubeeramu boogera batya mu ndagaano eyo mubeeramu ebintu bingi naye bw'ajja ku mulimu asangawo baani asangawo mwe ba mindset abambala amasuuti n'abeegomba n'asangawo aboogera oluzungu n'abeegomba n'asangawo abantu abe respectinga n'akola ki n'akoppa oba ontegedde kaakati bwe bamuwa omulimu kitegeeza oyo ng'omunnayuganda atandise okusembera towards the positive. Temwagala kulaba muntu ng'oyo ng'ayonooneka ate mmwe ne mwongera nti talina kujja ku TV talina kukola bw'ati agenda oyo mubi kati pulezidenti kino ekintu nakiyigira ku pulezidenti nti nno obeera mukulembeze w'abantu ababi n'abalungi naye toyagala balungi bafuuke babi naye oyagala babi bafuuke balungi balokoke kati kiki ekirokola abantu
olina okusooka okunoonya ekizibu ekifuula abantu ababi kiki bwavu. Kaakati bw'abanga obwavu ekijjawo obwavu kufuna mulimu then kitegeeza oyagala abantu abali mu bibi bafune ki emirimu. Kati bwe bafuna emirimu ate tuba judginga based on ebibi bye baakola ki bye baakola, kubanga beetaaga rehabilitation, beetaaga okujja eri abalungi, beetaaga okujja eri abantu b'empisa bategeere nti empisa kikulu. Era nze kwenkubira nannyini baba mugambo otyo Katonda atuyambye omwana mumubuulirire, ate naye kennyini aba alaba, ate nammwe abamulaba mumuweereza message nemugamba naye Nicole leero yambadde buyambala bulungi ajja kikola. Naye kaakati okuyomba kubaya oyeyeyambula oyeyambaki no musajja n'ataya. That is Bebe Cool rallying behind Pretty Nicole and Baba TV. Abamu nno kuba abadde bayomba yoyo gayi yennyini gw'obadde owulira abadde ebbali wa Bebe Cool amanyiddwa nga mindset. Funye omulimu Pretty Nicole. The time for bedroom interviews has to come to an end. We take our daughters, our sisters to school to get an education so they can be employed through the right channels, not for them to sleep with people to get jobs. Oluntandise. Bwe balyeku olina okuvaayo olunyonyole eggwanga. Minister Balaam ow'abavubuka twagala tutegeere, how does Pretty Nicole end up on Baba TV? That's the mainstream media. What sort of message is this sending? The price to pay is too huge. Abaana baffe bajja kugaana okusoma. So that is mindset nga alidde obuwuka si yekka. Social media ngambe yakutte omuliro mungi nnyo. Oba wanteerawo nonteerawo professional nti journalism n'oginteerawo. Baba n'abaana bangambe it is government. Omanyi mbadde njagala nze mba nkimanyi naye mba njagala ndabo baddala nammwe mubitegeera oba mubimanyi osegeera. Kakati ddala okitegedde it's a government institution. Paying is eyandibadde eya wansi. Okufuna course e Makerere bayina ne points ze baagala. Can you imagine? Bayina n'emitendera kwe bakola ki? Kwe batambulira okusobola okutuulayo mu government gundi zaabwe. At the end of the day, olwanyi omwana wa kirwanyi bambi kinyabo bakisebo kisomye nnyo kyefuddeko kitobye. Nicole yali eri ali kakeeka. Ebintu abifunidde kakeeka. Kati lwaki tusomesa abaana tubiveeko? So abantu bangi balaze a disappointment nti Pretty Nicole bw'abanga ku myaka emito bw'egityo nga talina kye yasomye yadde ofuna ka transcript ali ku TV aweereza. Bo abamu bagamba nti ng'abazadde baweddemu amaanyi banaaweerera batya abaana okutuuka ku sseeryo ate ebintu bimalirize nga bawadde just abaana babadde beyambula ku mutimbagano n'ebigwa mu kkowe eryo. Mukaddeke kamu nga tukyayogera ku journalism oba obunnamawulire ne mwana mulenzi Makona wa NBS wamu n'esanyuka abadde on the spot olw'ebyo bye yakoze ng'akyazizza omwana omuwala okuva embalala artist amanyiddwa nga Omega 256. Ali bungi era nga nayagala okuddayo kuba nti munnange ayonoona batoolo ne bamugoba mu kika. Ono teyasoma wabula bagamba nti obutasomye buluma bukulu era omulabira ddala nti kimunoma. Ono alwanyisiza obukadde yensonga lwaki atintinga enviiri. Ono gwendi naye waneeno kigambibwa nti yeekuwanira abasajja bwe bamugaana ng'atandika okuyomba ng'abateekako embeera okuli nobative events ogateko rage yensonga lwaki tabaagala. Ono omukyala gwe mulaba waneeno kigambibwa mbu ye ayambala bukete bupale bwe buti aswazizza abannayuganda aswazizza abantu b'embalala aswazizza abakyala. Ono omukyala mu mbeera ye agamba mbu ye arrogance atambula nayo agyebikka. Omaliriza? Omaliriza? Tomanyi kuyimba weesibye mu kuyimba. Omaliriza? Lwaki togenda
n'otunda amanda. Nawe omulimu gw'olimu wandiguvuddemu n'ogenda n'osooka n'oyiga ssaawa. Anyway, twesange Lugogo nga 19. Izuke ngu ne bakutuula. Kola boti. Nyenda izuke. Lina mukata. Soko tuleka. Soko je. Kokolera abantu tekate. Muno yetachi. Soko je tule. Nanacho. Soko je. Kale, ndoza mumulabye. Njagala manyi manyi gy'obeera makona. Kijjukire. Gy'obeera manyiyo. Soko je katono. Soko tereze bibi intro. Soko. Musajja mukulu kwebuza amagezi. Yogera. Kakana. Yogera. Ndi mukakamu. Yogera. Owayengo ojjudde ebipape ku mubiri. Ebizigo by'okweyisa byagwayo. Walaga ntugaawo. Shate nebyokugamba tobyenda. Ati webuza amagezi. Ati webuza amagezi. Soko tule. Owaye omukyala adduse oluvannyuma lw'ebibuuzo okumuyitira obungi. Loza mugirabye agisu. So that is Brian Makona for you. Naye abadde on the spot ng'abantu beebuuza obuufu bwayimiriramu okubeera nga adimininga abantu bakyaza oba okubeera nti aweebuula abamu ku bantu bakyaza here and there. So as we are soon winding up with the show, njagala okuba nga nkulengezaako eyatomera ne gwe baatomera bali butoola. Sandra Teta awo nno babadde bafunye omugenyi ng'abakyaliddeko, wabula Sandra Teta ng'omukwano gwalaga Wizo Manizo ogamba nti waliyo omuntu omulala eyali mu mmotoka eyatomera Wizo. Omulengera omukyalo oyo kasimayiro kali waggulu nnyo, at the same time nga ne Wizo Manizo musanyufu nnyo nnyini ddala. Ewali abaagalana muteekengayo bitono. Kavidiyo kano oluvannyuma lw'okutambula olw'abantu bwe baabuuliza kati abaali bogerera Sandra Teta ekikazi kitemu kitomera kitya bba waakyo lolololi. Kati mmwe kibalekawo essaawa zino nga Wizo Manizo alina omuninkiniwe. They are having good times every now and then. Mukadeke kamwana mulenzi Wizo Manizo ng'ali ku kagaali yagambye nti wadde ali ku kagaali nga n'amagulu mamenyefu tekigenda kumugaana kuba nti apafominga eri abantu abamunyumirwa ennyo nnyini ddala. Mama omulengedde bulungi nnyo nga waali awo, Mama Wizo, Mama Palaso, Mama Chameleon. Such a very supportive mother. Naye yabaddewo ku side awo. Kale nga sinaba kubanga mbatumirako nabagamba nti kyolina okukola kugenda ku YouTube channel eyagaliwo n'okomentinga ku video zetuteekayo automatically mbeera nja kukutumirako here butereevu. Kyolina okukola kya commentinga. Kale maliriza okulikinga video but kyoteerabira kyekyokubeera nti okomentinga mukwano gwange. Kale nga sinaba kubanga nkutumirako side eyo njagala okusooka okutegeeza ku Honey Bites. Bano bakugamba nti be mikwano gyo abakuyamba mu kiseera ng'oyagala cake eza buli mukolo babikolera ddala. Oyina abaana badda ku ssomero oyagala kubawa snacks ezo ezisobola okuba nga zimala akabanga, daddies, oyagala kufuna donuts, oyagala kufuna ebintu byonna ebigwa mu line efaananako bw'etyo mukwano gwange.
Honey Bites bagamba nti weebali kyolina okuba nga okola kyangu nnyo kubakubirako ku 0709787508. Honey Bites bagamba nti mulayini eyo bajja kubanga babikolako. Mukadeke kamunjagala kutegeeza ku banafu aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe kyo wakakimalirizo kizimba ng'oyagala kuba nti okisiiga langi bibakwase bajja kuba nti babikolako. Ate bwe yamaliriza edda okuzimba ng'ebizimbe bimazeewo emyaka wabula ng'endabika yaabyo tekyasanyusa bakubireko bajja kujja ebizimbe ebyo babikusiigire kalangi. Mukwano gwange oveewo ng'osiimye ku 0705 19 36. Kale njagala okubeera nga ntumirako mwana muwala amanyiddwa nga Get to Favor. Thank you so much for watching Agaliwo. Obeerayo nnyo nnyini ddala. Njagala n'okutumira ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Kiwanuka Robert. Gwe buli video yagaliwo mukwano gwange obeerawo era owatchinga paka eri gye tukoyera oba video ajegwera. Thank you so much. Mwebali ddala. Kale nga tumaliriza leka nkulageko ko ku mbeera eyabaddewo nga Uganda etebye goal ey'okusatu wali ennamboole oba Uganda okubanga yeesogga oluzannya oluddako okuva mu kibinja kya CHAN. Leka tusooke tulabeko wano. Just 1 minute then tusiibule. Faza TV wagamba ojja tusibira Namboole oletanga kasituma wase bali wasemo tuli eno. Faza TV twayagala wagamba ogenda leta abakazi tuba wase nze naweza emyaka 3 naye sijja wasa. Faza TV sisobola. Namanyambede Faza TV tetugenda wasa tubengo tuli eno Namboole wagamba ogenda tusibirayo. Faza TV tuli eno tetugenda wasa. Tewali byakuwasa. Essanyu lyabadde lingi nnyo e Namboole awo nga Uganda yeesogga oluzannya oluddako okuva mu kibinja kye yakulembedde omwabadde Algeria, South Africa, Guinea. Mu buufu obufaananako bwe butyo Uganda yamaliriza nga efunye draw newankubadde nti omupiira gwabadde 3-1. Mukama yakoze ebyamagero okakana nga Uganda eyiseewo. So that is it for now. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Liking a video mubeere bulungi mugira mbayo. Thank you so much.